kana ebalaba ate abalala. Kibeera kizibu okufunayo obwenkanya tosigala wansi ensi bwekuyuuya imuka tukambule ensi teri kyangu oluwanvu situka tugende mu maaso situka tutambule embeera mimalamu amaanyi naye topowa tugende situka tutambule olugendo oluwanvu bwe tulemerako people power ze wano okubazzaamu amaanyi nti newankwadde ebyo byonna bikolebwa tetugenda kuwanika. Ngenda kwogera ku musajja ayitibwa Nebukadduneeza mu Bayibuli. Nebukadduneeza mu kitabo kya Danyeri essula ya 3 Bayibuli egamba nti yateekawo ekifaananyi ng'ayagala abantu bonna bonna bavunamire ye basinze ekifaananyi ekyo. Naye mu mulembe ogwo waliwo abavubuka basatu, omu ayitibwa Sadraki, omulala ayitibwa Misaki, omulala ayitibwa Abedunego. Ne bayogera mu Lunyiriri 16 ne bagamba nti ayi kabaka twagala otegeere bino tinewankubadde ng'ogamba nti ogenda tuteeka mu kikoomi ekyaka n'omuliro tetugenda kukuddamu kigambo, naye kye tumanyi nti Katonda waffe asobola era agenda tulokola mu mikono gwo kubanga toli Katonda. Kati njogera eri abakulembeze abanyigiriza abantu, abatta abantu, abawonyabonya abantu, njagala okwogera gye muli nti temuli bakatonda, waliwo Katonda eyatonda abantu. Katonda ye yatutonda agenda tulwanirira, agenda tuwanguza. Twagala kwebaza Katonda yatuwa President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nze nali mu kusaba Mukama n'ayogera nange n'aŋŋamba olunaku lumu agenda kufuga eggwanga lino. Kati bino byonna bye batukola tutiisatiisa. Ndi wano okuyimira ng'omusajja wa Katonda okubazzaamu amaanyi nti muyimirire buyimirizi, Katonda agenda tuyamba. Njogera gye tuli ffe omulembe guno, ensi yonna etunuulidde ffe okununula eggwanga lino erya Uganda olijja mu katyabaga keririmu. Naye bwe tunaaba tunawangula eggwanga lino okulijja mu katyabaga ke tulimu, tuve mu kwekkiriranya, tuve mu kubeera bannanfuusi. Ffe abali wano bwe tuba nga tusazeewo okuwangula eggwanga lino dissa nga bwe lyali, obunnanfuusi n'okwekkiriranya tubigobe mu bulamu bwaffe. Kane bagamba oba omuliro gutwokya gutwokye, tetugenda kuvunnamira n'akyemalira. Tetugenda kuvunnamira Nebukadduneeza. Nzize wano bazzaamu amaanyi. Ebyo byonna bwe bitukoleddwa, abantu baffe battiddwa, naye temuggwaamu maanyi, tugende bugenzi mu maaso. Bwe tunaagenda mu maaso nga tetwetemyemu, bwe tunaagenda mu maaso nga tetweyawudde, eggwanga lino tugenda linunula. Tubeere bumu, twagalane. Bo kye baagala okukola kwe kutwayuulayawula, babeere nga batulwanaganya. Ffekka ne ffekka tulwane tusobole okutuuka gye tuleme okutuuka gye tulaga. Naye bwe tunaabeera obumu, buli omu n'oyagala muntu munno nga bweyagala wekka, n'oyagaliza muntu munno, eggwanga tugenda linunula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Buli muntu yenna akwata omutwalo gumu oba mitwalo 10 n'ogirya, manya nti olinnye musaayi gwani? Mu 2018, yes, can you get that? Okay, mujja kubala. Oyo Asumani Waliendo ya bamukubira amasasi ebukiri. Lutana Bukenya mumujukira bulungi nnyo.
emotoka ya poliisi bwe yakoona n'afiirawo era mujjukira bulungi simanyi famire ya Daniel Chaine oba weeri oyo baamukuba amasasi enansana era n'akatambi twakajjayo ne tukafuna ne tubalaga ng'omusajja wa LDU amukuba amasasi era ne tukawaayo naye teba-investigatinga omusajja wa LDU amukuba amasasi tebamukwata era ne wetwogerera investigations zakomaawo. Waliwo abalala ebifaananyi byabwe tebiriiwo. Vincent Serugaya bamukubira gomba mu 2018, Kalenda Yusuf naye police truck yamukoona mu 2018. Walugembe yali campaign trail muganda waffe emotoka y'amagye era n'emotoka twagimanye enamba n'ebirala naye tebavaayo nakola investigations. Wange oba mukyala wange gye yafiira mu bintu webiti sisobola kuddayo ate tulekerawo okublaminga NUP ebiseera ebisinga kubanga NUPC erina emmundu ezitta abantu baffe. NUPC yekuba emigo egitta abantu baffe wabula NUP nayo enyigirizibwa ng'ekibiina n'abonna abakola ki abakiwagira. Tugenda kubeera ngamu nammwe nga bulijjo we tukikola mu ngeri ez'enjawulo okusingira ddala nga twongera okubasabira n'okwongera okusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiwumuze mirembe. Olunaku lumu nga tannafa yateranga ng'okuŋŋamba ekigambo kino, Sharon teweetiiririra. Yali mukazi munene naye nga Rita yali wansasagge mu mpola. N'aŋŋamba Sharon tuyimirire tuli bakyala. Kyekyo ekigambo ekyasinze okunnyimiriza mu struggle. Ne ŋŋamba nti nzijjukira mulwanyi munnange Rita bamutte ennaku z'omwezi nga 24. Omwezi ogwokubiri 2020 twali tugenze ku kooti ya president eya tax. Bamuttira Nakawa. Olunaku Rita lwe yafa nalina obulumi bungi. Saamanya ki kigenda kumbaako. Nene bwe natuuka mu kooti nalemererwa okuyingira mu kooti until nga bambulidde nti Rita afudde. Ne neebaza the diaspora team. Mwebale mubaddewo ku lwa family z'abantu abo abaafa, ez'abo abakyali mu makomera, ez'abo abaabula be tutamanyi nti batuliddamu okubalaba oba tetuliddamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mutuwaniridde nga ba foot soldiers. Bannange buli alina ky'atoola n'ateeka mu nsawo yaffe. Robert ye mu president omutuufu. I will never in my life call Museveni a president. Mbasaba bakyala bannange tuyimirire. Awatali mukyala tewali kitambula. Awatali mukyala tewali kitambula. Newaayo okufiira mu struggle. Ennaku z'omwezi nga 21 ogwokutaano nafuna akabenje. Ne nakaaba nga ne ŋŋamba wano sigenda kufiira wakati. Nga nali njagala nnyo okufiira wakati mu field. Mu mutima nawulira nga nkulukuta ngamba nedda sinza kufiira omoro, at least nfiira wakati ne president wange. Nga ndaba nga atalina kyenkoze. Netwebaza Katonda nti yampa obulamu nati. Ate bwe yampa obulamu nafuna omutima omuvumu lwa nsonga nalozaako. Segirinya ng'ayisawo obubaka obulaajana mumusaasire busaasize eky'omukuba. Obusibe buluma, tukoze obusibe. Bw'oba tonnakola ku busibe simaakyo. Njagala mwenna buli ali wano njagala omanye bwe baba bakwata Honorable Segirinya ne Matete ne babatwala mmida kyogamba baakola ki? Akati gwe atuddeawo emiguwa akalinnya mbu tebasobola kuyingiza miguwa. Era bwe banaakeera ne bamala okumanya nti Segirinya babanafuyiza ne famire bamaze oginafuyeeko oyo okubanja ffe tuddako. Kuba tusirise nga bali gye bali. Kyokka nga ffenna tuli mu firimu ze zimu. Kuba Segirinya bagenda natuuka bamutulugunye atandike n'okuwaayiriza lwataadiringa nabo. Agambe Honorable Zaake naye tambeddeemu. Naye nali naye. Okategeera.
bangambye obudde mbadde nkigenda bagamba ebigambo bingi kanzire ku kino onalebozaako enkwagala nnyo oyiyewo mubiri nnyo naye njagala mbajjukizeyo ekintu kimu. Mwami Museveni ng'ajja mu mwaka gw'ekinaana Museveni yalina omubaka omu mu paalamenti. Okimanyi kyamutwalira emyaka 5 ng'amaze okukwata obuyinza. Ffe tulina ababaka bameka? 5 bameka? Tulina bakansala bameka? Banaye tetwabasindikayo nti mwe mwatuuka. Just twabasindikayo muno naye ssente. Wuliriza, njagala bano mubiwulire kuba bye tulimu bwabboyi bya ddala tuli bakambwe. Wuliriza, mbawulire ensonga. Twabasindika mu paalamenti. Twagala mutteyo ssente ezaalaali ezo ze bakutera ku akawunti yo nga ntuufu. Okawulira? Kyokka ku ezo ssente tuzaagalako tutambuze olutalo. Ezo sente zimujjayo ez'amazima ezigenda ku akawunti yo miliyoni 20 mu mmeka oba pulaasi oba ofunayo mmeka 5 n'oba oliddeko 7. Tetwagala sente nnyingi. Wabula kakasa nti amagye agakwetoolodde gali fiiti. Buli lw'obeera ku magye nga tegali fiiti naawe oba oli mbuzibu. Oyo Frank omanyi lwaki Frank mwana bamuttira mu maaso gange mbadde nnega. Oba okategeera nali ntambula bwe nti awo mwana tubeere mukwata kyakabinya. People power. Ngenda tandika n'akakadde kamu wano. Era kankakwase Gaddafi ku lwa ttiimu yonna ate era mbadde nsaba buli mukulembeze ali wano bannange mujje tutandike tugende okuva wano nga tulinako kye tutadde. Abatta abantu abawonyabonya abantu njagala okwogera gye muli nti temuli bakatonda waliwo katonda eyatonda